Yes, mukasi akatolekedde kyatulese akawungezi kolwaliro nga bagamba Netflix bakutuusaako sinema gye tolekedde tugera kolekera akasema kagenda kubeera inspirational ne bajja bagamba 50 degrees entertainment nabo begasiwamu akawungezi kolwaliro nga bagamba Netflix bakutuusaako sinema gye tolekedde ne bajja bagamba Kota Films ne 50 degrees entertainment nabo begasiwamu akawungezi kolwaliro kutuusaako gye tolekedde nga bagamba na Fletcher yina nyini sinema asookedde ddala njaga awekanye gambye tolekedde kali inspirational iruda nga bagamba Daniel McDonald tagenda kaburamu kuno konna kwanjula njaga wekanye nga bagamba Jennifer Aniston ne mwali mukasiyaka mu kutandika tulina omutogwe twatandika naye ng'agenda maaso n'okunyonnyola wabula ng'agamba nti ebintu ebisinga byonna byayize ku nsi kuno anti wayitibwa Lucia bimuyigiriza era yamuyigiriza n'okusiperinga erinnya lye eriyitibwa Willow Dean n'amuyigiriza n'okuba ng'asobola okwenyumiriza mu linnya ng'eryo nga bwe banaakera ku makya ne bakutuma Frank Ntambi ng'olina okwenyumiriza mu linnya eryo kasema ketulokedde bakayise Dublin njagala olabe tuli mu setting model z'amaanyi nga bagamba Odeya Rush naye mwali ne bagamba Bex Taylor Class agamba nti maama we celebrity ku kyalo kino era ng'agamba nti ebiseera ebisinga tasobola kubeera naye lwa nsonga abaako byakwasaganya naddala ebikwatagana ku mpaka z'obwa Nalulungi kati ebiseera bye ebisinga bimala ne anti we Lucy. My Aunt Lucy taught me about Dolly Parton. Era ng'agamba nti ebintu bingi bye yasobola okunjigiriza ng'engeri y'okutuna omuntu mu maaso ng'olina ky'omugamba ogamba yes ma'am ogamba no sir ebintu ng'ebyo wabula ekisinga byonna yamuyigiriza ennyimba z'omukyala amanyikiddwa nga Dolly Rebecca Parton. Lumba kwatikuba okubaako bye bagula walose babamusika ne bali nga bamuyita mbizi yabigoba ku mbaavu yajja njagala omanye kino Weldin ku nsi ya Katonda tokkirizanga omuntu yenna kubanga bangi bagenda gezaako okwagala okubulira kikyoli wabula kyenjagala omanye teri ateekeddwa gezaako okubulira kikyoli ng'oweka eyemanyi kikazi kyawe kigamba nti yali omukazi asobola okugamba ekigambo nekikuzza mu mbeera nga ne woba ofunye eki ekikujje mu mbeera nga bagamba champagne cake ne jinja bonna mwe bali I don't think she really understood that. Iragamba nti bafunanga olunaku mu mwaka ne bagezaako okubanga batula mu nsonga za Dolly Rebecca Parton a certain way until something unexpected suddenly changed. Yali mukazi yayimbanga ennyimba ezaali so inspirational. Willow Dean, Ellen, and this is her mom. Ono ayitibwa Ellen mpozi ng'ogasyeko ne nnyina. Kayunaku lumu I think my Aunt Lucy knew exactly what she... agamba nti anti wange Lucy kirabika yamanyira ddala mu butuufu kye nali neetaaga obosanga bagenda ne baleeta omuto ayitibwa Ellen Driver ne bamuleeta ewaka yamuyiseewo n'amuleeta ebbali mu room anti Lucy yali amatira nnyo Dolly Parton era omuto naye n'amuyigiriza okwagala Dolly Parton baafunangayo olunaku mu mwaka ne baddawo ne bekkaanya ebikwatagana ku Dolly Parton. I once wrote Dolly Parton a thank you letter for agamba nti nze ne Ellen mukwano gwange omupya gwe nali nfunye twawandikira Dolly Parton ebbankaluwa everything in common all at once nga tumwebaza okubaako ebintu ebimu ebyenjawulo byayimbanga mu nnyimba ze ebyatufuula ab'omukwano era bambi naye n'afuna omukisa ogusobola ogezaako okuba nga atwanukula njagala olabe kirina ebbanga lyetooloola era bwe batyo nga bavuddemu abakyala bwe bati bwe baalinga baali tebateŋŋana era buli kasiya baabeeranga babiri nga bagamba Julie Murphy baasinzira katabo ke kukolera akasema ke tuliko akawungezi k'olwaliro wekanye keno baba bali mu gaali erudda ku kyalo kino ensonga ezikwatagana ku mpaka z'obwanalulungi babiteeramu ddala essira era babiteeramu ddala amaanyi abantu abasinga aba batutteyo abaana baabwe bakola kyonna ekyetaagisa okubawa support nga n'ekyalo kyennyini kyeyimiriddeko yagamba nti ebintu byonna byagenda maaso n'okunjigiriza mwe mwali ensonga y'okuba nga nnyinza ntya okutambuza obulamu buno waataali baba bali ku polo erudda kiyayisebo kyagwa mazzi naye mu butuufu Patrick Thomas ku nsi ya Katonda kisabangako omuntu musiru nga Patrick Thomas gusirwala gusinika ebinnyo anti guleke kasoogo kyokoza gujja kuba gututaganya kino yamugamba jjukira ebiseera biri Samazi ateranga okuwangaala era ebiseera ebisinga baateranga okujjawo ne Aunt Lucy buli lwa Monday ku Friday ne babeeranga waka
She already started her diet. Mama yatandise ddo teekateeka ensonga ze. This incontinent dumpling. I gotta zip up that dress come October. Yajjayo ssebo n'ekitete yagambye mu ssebo alina okisiba by October kubanga it's a tradition. Kino nnyina Funny food and condom. Jule yatugambye nnyina yali serebu ku kyalo yajja atya okubeera celebrity. Yawangulako empaka z'Owanalundi enfunda eziwererako ddala ku kyalo wano. Era empaka buli lwe ziba zigenda otuuka bamuyita n'aziteekateeka. Oli yagwa mu mazzi n'asamuliza aliwo ekirala ekinene. I might go straight to hell. Yagamba n'osonyiwa kino ngenda kigamba oba sigende ngenda mugeina simanyi. Wabula Fat, but at least I'm not clueless. yagamba sigaana ndi munene naye She seems happy. miri simutegeera. Waliwo kiri ekiyitibwa kimirimi kyo kyaka. She does. Kyo tekyewa stress. Kibeera kisanyufu saabina. Bajja. Genda okuzza amaaso tofudde. Waliwo eyajja. Yatukira ewali Ellen. You remember Callie who worked? Ndowooza ojjukira Kali. Hey. Ogamba ki Kali? Callie is doing the pageant. The Kali agenda kuba ayingira empaka z'Obwanalulungi. director, she was Miss Team Blue Bonnet, and that's. Ate munayo ono mukwano gwange maama we. Yaliko mu mpaka ezo yali Miss Teen Blue Bonnet mwaka gwa 1991. Elbel and I could come over. Anti bwe kiba bwe kino nsobola okuyitirako ewammwe nimbako ebibuuzo bye mubuuza ku mpaka nga bwe zitambula. Actually, my mom's not home all that much. Anti maama wange tatera kubeera waka. Meetings or the nurse. Ebiseera ebisinga abeera mu miitingi za mpaka za Bwanalulungi oba sikyaba asangula butafaali bw'abakadde. Ebyo ebituukawo singa weesiba ku mpaka ezo. Linga ajerega. Okay. Kale See. kaawulira ng'akayisizza mu nnyo amaaso. Anti weeraba Kali gw'okoze kyaki ekyo naawe. Harmless. Mukazi wattu talina tagali. Anti gwe kyoba omanya bonna nze seetaaga kumanya. Alina boyfriend wayitibwa Tim. Bye, Tam. Bayi Tim weeraba Will. And for today's grand prize, Waliwo kye njagala okubuuza olwaliro. Ford hit that features the sound of a typewriter off the Odd Jobs album. Kayimba kya Dolly Parton akafeaturinga mu sinema ya Typewriter. Bakayita 9 to 5. Kuva ssaawa 3 paka 11 bwe kayitibwa. Yakakuba ng'agezaako describing eby'omulimu. Ngeri gye bayisibwa ku mulimu otuuka ssaawa 3 ne bakozesa buli kimu kyonna onyuka 11 nga bwe n'oyise mu ttagali ateekanika. Bakayita ssaawa 3 paka 11. 9 to 5. Kino kyajja. Use your mind and they never give you credit. It's enough to try. Tiwali luyimba lwa Dolly Parton lwe kitamanyi. Olw'ensonga anti waakyo bambi yakibeererangawo nnyo mu biseera ebyo. Think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss. Kaseera akasinga ebiseera ebisinga kimanyi okujja ene wa Happy's kikolayo. Tukebali n'ekikonkona. Abasiru bali luda banange. Banagulawo kweri. Hers are the first 3 towns. Willadane. Anti ogamba ki Wilden? Gamba ki Bu? Oli ayitibwa Bu. Kyajja paka munda. Hey, Marcus. Anti ogamba ki Makasi? Excuse me, hello. Bana mutubuli ekyo ekigenda maaso. I'm okay. Lwaki namba 7 abaliko bayala? Bana neerabidde bateramu ebintu byabwe enfudde kansooke mbiteeketeeke. I got it. Kale tofaayo kanfune engeri gye nsobola okubayiiya. Bayiiye nkwegayiridde. How fast can you whip out 3 combos? Tommy. Yagamba kinaatwala bbanga ky'okupreparinga 3 combos kono gwe tofaayo. Ntayiminga butayiminzi kati kyalina ogezaako basistraki abaakoze dda order Just had a kyokka order eruddeyo. drawing. Abawangudde olwaleero 7 eno tebo namba 7 ebiseera ebisinga waliwo abawangula mu ssaawa kati bweti. house. Era bagenda bawa akasheki. Kind of day, because Fridays don't deserve all the attention. Yabagamba nti olwaleero bagenda gezaako bawa kyonna kyonna ekyetaagisa lwasonga olwokutaano terugwana attention yonna. Yaman kali babawa busyeke obusyeke tebulina nnyo tabo. Kombo zajja. Hold the salmonella, right? Nagambye salmonella osobola okubireka. Why? Gwe bawe. Kyasobola okuteekawo embeera. Ne bali ababadde bavuddeko waya kubanga bakoze dda oda yaabwe nga tejja ne basooka bakaka ne badda mu mbeera. Kakino kyavuga ne kikomawo eka kikazi kyattu. Okuzza amaaso maama buli lwaba yeeteekateeka kubanga babaawo empaka z'Obwanalulungi ku kyalo buli lwaba yeeteekateeka ewakati wabeera byakulya by'amaanyi biri awo. Babeera na mboga
nakati bitunga ebyo ebisala weight. Dumpling, I am the Dumpling of honors. akita dumpling kyokka tekibyagala. Floral dress that I got you for Mimi's wedding. Ogenda kwambala ekiteeteeyi kiri kye nakufunira luli. Brush through that hair. A well-styled head. N'enviiri gezaako zibrushinga kwegamba oziteeke mu style. The thing is, I Ensonga eri nti forgot about tonight. nabadde neerabidde nti ekyo kyolwali tulina gye tulaga. We made a deal. Twateesa This cannot exactly drive itself. amazima g'akatola kisobola kwevuga. Bring her. She'll love it. Ellen muleete naye ajja byagala gye tulaga. Nambuuza wawesaniridde. Katulabe. Maybe. You got a little breakout there. Lwaki wabutuse mu face? You're not eating that greasy. Simanyi wazeemu okulya ebintu bya buto bannange. You know I don't even like burgers. Okimanyi baga sizaagala ne hot dogs sibirya. Mubiri gwalina oba osanga gwa kika. By the way. Ate n'ebbali no walimu ekituli. You please tell Elle that she's got to be ready in 10. Gamba Ella abalalisha abe nga yeetegese mu dakiika nga 10 kubanga tugenda simbula tugende. Maama baamuleeta. Najja badde ateekeddwa okujja. Wabula mukazi muzibu nnyo tayagala lugoye lwevunge mu motoka aba yeebaseemu bwebase. Nagambye gula sayidi eyo tolina kugula sayidi naba yeebase nga yeegolodde. Balina musikayo tayagala kola nsobi ku lugoye olwo terulina kwevunga terulina kubaaki. Baakwate kuba ne bamugjayo. Aya. Thank you, Ellen. Anti weebale Ellen. Sorry. N'onsonyiwa. Yeebazizza oli okuba nga asobodde okumugyayo mu ngeri y'ensufuuli yagenze kugulawo kati omutwe enviiri zikyansulukuke. Daavuddeko waya. No spots. Kakeno bajja. Abadde amuvunaana wa parking kuno we mbadde nsobola parking ewasigadde wabali tewaliwo kifo. Bajja paka munda. Lwaleero bakuŋŋaanyiza abo abaali babaddeko bannalulungi. Just wish they all could win. They work so hard. Mu butuufu Yes. bw'obatunira baba banyirira So. baba bakoze bukubirire. Miss Teen Blue Bonnet. Oh, Miss. Anti ogamba otya munnaaye Oh, my Brubon You haven't aged a minute. ono ye yali wa Sweetwater. Thank you so much for making the trip. Nsanyuse nnyo okulaba munnaaye weebale kujja. Miles to support those girls. Mbadde sisobola gezaako munaye ne bwe kinandibadde kyetaagisa vugisa mbadde sisobola kudisappointinga baana abo Is that better? baabwe bano no babalaba. It looks like the Miss America pageant out. Mu butuufu okusinziira ku ngeri gye mwakitegese mulinga abategese empaka za Amerika nambirira. Social media and nice pop. Social media. Yeah. Bagamba backdrop gye baakoze Give you blue ku social media sibe beerabika bulungi. Abakuba ebifaananyi ku social media ebeera maŋŋa. best. Eh. And those hemlines then, because they're looking a little short. Wow. Aya This must be your ono alabika no ye muwala wo munnange. Daughter's best friend. Nedda oyo kyali wa muwala wange ono ye muwala wange. Waaw. So nice to meet you both. Manyi ababeera mu bintu bino babagala nnyo okwegamba sayizi ziri kati bwe yalaba badde asubira sayizi eri gye yazaala naye amulaze sayizi full package. Kagino yakwate kuba gye yamuyise abeerewo balina empaka zeewaabwe. It is my Kati yamuyise atlist abeerewo introduce asobole ogezaako kubanga tonight to crown this year's Miss Teen Sweetwater, my fellow former and nga bagamba nti ayiseemu Blue Bonnet pageant. 10 times ono gwe mulaba ssebo yakawangula empaka z'omu Blue Bonnet kumala emyaka 10. Clover City's Miss Teen 1991. Yali Miss Teen Blue Bonnet mu mwaka gwa 1991. Kumwanjula n'ayitawo yajja Delia. anti weebale mukyadiriya Say, ŋŋambe ki stunning tonight. mu butuufu mwanyiridde ekyo ky'olwaliro ku ge mazima. Introduce you to your new Miss Teen Sweetwater. Era ng'agamba nti agenda banjulira Miss Teen Sweetwater ow'omwaka guno basooka bamusimba obugalo nga maze omwaniriza yakwata ekkubo n'ajja kyava atuuka wali n'amusimba akafumito. Mukazi wattu yatunula n'alaba ng'essanyu maama we ly'ayina mu baana bano abalala naddala ababeera mu mpaka zino siri essanyu lyamuwa. Kibasegeeza nti oba osanga tamwenyumirizaamu. Maama we ensonga z'ebyobwannalulungi byatwala obulamu bwe bwonna ye buli kaseera mwaka ku mwaka byabaako ng'alowooza. Kageno kyadda mu gaali kati ku saidi yaabwe eno gye kiva Blue Bonnet bali mu kuteekateeka nabo bafune nalulungi waayo.
yajja ebbali agera okuzza amaaso waliwo yali amuleetedde ka magic ball namba 8 agera okuzza amaaso nga kirabika bbu yali akalese mu kasiyako kanyenya bwoti ng'osaba kyoyagala kakano ogenda okugira bwoti lindako ono omuyayi kikyanjagaza bubakola naye wano eno ku happies kyasooka ne kyewuunya lwaki abakola ekintu nga kino kigenda okufuluma n'abavubuka bayogera nabo maliriza okwogera nabo ne basiimula ne bakwateko ne batawanyika. Hey, where you going? Wai gwe nnyabo olagawa soko gye Hi. gamba ki So, kaakati those are your rich prep school friends, hey? obadde oyogera ne bakyali bo bosoma nabo mu prep school Weeks left of summer. You know, not everyone who goes to Holy Cross is rich. yagamba nti munayisi gamba nti buli omu siba abeera mugagga Karoli asoma nga bono gamba international school Care for the baana b'abagagga be basinga osomerayo back. kale agamba si nti buli mwana wa mugagga kwegamba si baabagagga bokka be babaayo The adults in this town don't even know what they want to be when they grow up, so. naye ate era tolinga ffe munaye abamu ab'oku kyalo kino tulina bakulu baffe abatamanyi kiki bagenda kubeera nga bakuze kutta ekipiira kyenkuwadde Lucky Ball namba 8 Weirdly, always wanted one of these. ekituufu kiri nti kuba amabega bulijjo kino nkyagala n'akikwatako Did we poison table 7 yesterday? tebo namba 7 emmere gye twabawadde Well, yabapoyiziyoni nze n'anyeenya nekigamba ye Better get back to work. kale yitawo tugende tukyape kyewuunya bambi bwekijja ewaka tekirina nnyo mikwano mingi okujjako lyayitibwa Helen Driver yekyali waakyo era bwe bakuze bombiriri tekiba kiri wano nekiwulira soloteepu ng'akaaba kujja erudda nga maama ali mu kupaakinga bintu bya Lucy eyali sisita we You scared me. ontiisizza kino kuza amaaso nga buli kimu kyonna akipaakinga Dumplin, I don't want to talk about this. Dublin saagala kwogera mu nsonga zino We would do this before the end of summer. twateesa mu kyokigera kikola before the end of summer When can we talk about her? ddala mu butuufu ddi lwe tusobola okumwogerako What are you Yeah. planning on doing with everything? kati ebintu byogenda bikosa ki Well, I mean, Ah, I guess we'll donate most of it. oba osanga ebimu tubigabe ebisinga obungi tubigabe ate tuyinza bikosa ki Make room. njagala lisigaza ya luumu Without Lucy's extra income, I am going to have to start doing alterations. agamba nti ewatali ka ssente ka Lucy ngenda kwetaaga okubaako emirimu gye nkola okufuna ssente katubeezeewo kono nga weetegekera bintu bya bwannalulungi For the pageant. kale bwe kibeera bwekyo then tewali tabu kale kyakwata sidi za Dolly Parton I want to look through everything before it gets. nekimugamba then bifo nga tonaaba bitwa ngenda sooka biyisaamu ndabe oyinza okugabiramu ebimu byetwetaaga wulira Will, come on! wiiru jangu I don't want to be late. It's our first day of school. nze saagala kubeera kikerezi tulina okugenda okusoma owaayi holide eweddeko ate bino My mom's packing up Lucy's room. anti maama apaakinga ebintu bya Lucy byonna nti butereevu Much of it as you want. I really want to find that pea brooch of hers. I love that. Yeah, reminds me of her too. You know, that little bit of flair she always had. jjukira biri Freya gyateranga okubeera n'essanyu bintu ebisinga bimujjukiza Lucy When'd you get this? ate kanaani yakakuwadde Prep school Bo gave it to me. anti boyi yakampadde That means he likes kiba kitegeeza akuyagala He does not. tasobola naawe Nice to everybody. yagamba jasi muntu mulamu eri buli omu So he gave everybody one of kakyogamba buli omu yenna yamuwadda ekintu ekyefaanyiza nga kino boys. Don't give girls sweet. yagamba nti abalenzi Want to get their bw'aba takwaga tasobola kuwa kirabo kyakabi gwe kyoba omanya Boys like Bo don't date girls like me. anti naawe kyoba omanya Fact. omulenzi nga bo tasobola kudeetinga muwala kati nga nze naddala abanene nga ffe ekyo naawe kimanyi Is that true? kituufu My sources say ndowooza olaba soosi yange egamba byoyogera si bituufu I can't be late. I'll meet you there. nze sigenda kerewa ku ssomero yangwa tugende Well, Sweetwater is kwati kuba gyagende ku ssomero the times, which is a fool's errand if you ask me. nakyo yali ku ssimu alina gwayogera naye kyajja Oh, hold on a second. sooka olindeko Paid extra.
namaze doteekateeka waliwo emmere ewerako no ngenda kulya lyenvu olwedde ndi kikerezi. Have a great first day. Kale funa olunaku olusuufu olusookera ddala weeraba. Anyway, all I was saying is nga bwe mbadde gamba are just getting more and more generic. yagamba nti bino ebintu bya pagent kwegamba ebyobwanalulungi bwe bituuse bitandise ogenda maaso n'okuba nga bikyukakyuka. abaana abasinga abakiika ewaffe tebava mu siteeti yaffe okimanyi. agenda ofuluma okuzza amaaso okwekkaanya ng'ate olowooza emmotoka ya muwala weekola kati alina omuvuga amutwale ku ssomero. nze sifaayo oba bali famous oba kinze tetugenda kola luyimba lwa Beyonce biveeko ebyo naawe. okimanyi body already yamaze dde okwoutline nga lyrics eziteekeddwa okozesebwa ng'ogasseko na tonyumya Beyonce naawe. ngenda kubira abagaraji yajjo basobole okujjayo emmotoka bagitwale bagikanike. nze saagala kuddamu kulya linnya Beyonce. Dublin yamuyita Dublin bannange erinnya lye baamuyita yayaya kiringa maama okutuusa ku ssomero nga gwe tokozesa linnya Senkomago n'alyoka akuyita gwe Senkomago. Senko yajja leeta essimu yange weebale kusiima kagenda erinnya bambi okusiiza ku physical structure ye linnya limakinga naye balinga gwe bayise namungodi. ki ekituuseewo kono mange yabireese kubanga oli abadde amubuuza lwaki buli omu akuyita Dublin linnya lya waka. Here comes Dublin. kiri ki Thomas kisinikanye ebinnyo kyaga nnyo kyokooza nikikanga ne mili micho chaka kizibu yawe obusibu naga naye mu butuufu. eno embwa eyitiriza ate weeyina okukoma yakikuba borozi yakisamba emipiira wabula okuba waliwo eyajja n'amugamba good aim osekudde watuufu awo ino sitagali ate olowooza kusoma ti bamususpendinga olwa indecent violence. ensobi yiyo kati ate ensobi ebeereta eyange nze mbadde ngenda maaso n'okwedifendinga okuva eri kibuli ekibadde kimpita ogunya ogw'ekitumbaavu. wulira wuliriza gwe lwaki erinnya otandika okubeera sensitive ku lyo maama. yagamba nti bingi byemanyi ng'ofudde ku nickname ekyo okyogera olw'enfaanana gyenfaanana ne ku nsi ya Katonda tewenyumiriza mu kikyendi. wuliriza yagamba just lwakubanga mulimu ebintu byemankwagaliza naye nga gwe tosobola bituukiriza lwa nsonga oli munene. totandika genda maaso nakunyumiza bwe waluzinga weeyiti before summer school. simanyi ate Lucy ye n'alimu okuluzinga weeyiti sisitawo. wandibadde toyogera bwoti okubanga ni maamawo nikimugamba ffe mitumanya ni eyankuza niwankubadde gwe wanzaala wabula si gwe wankuza nga mmange anti we yakukuza. yakigamba singa abadde yasala weiti yandibadde akyaliwo. nze kinewesa okubanga ofokasinga nnyo ku buzito bwe yali oba weiti gye yayina niweerabira kiki yali bambi tewafune na mukisa gezaako mumanya nti yali muntu mulamu. leeta eggaali onoonsonyiwa okubanga saasobola kujjanga mu Dolly Parton parties zammwe. nze nali ngenda maaso nakunoonya 10 kinaakubeezaawo nakakasamba osula bulungi kubanga abazadde ekyo kye tukola. kyakwata ekkubo ne kikomawo eka kikazi kyatubambi kwe kutandika otunula mu bokisi muli ebintu bya anti waakyo Lucy. wubula kigambye maama waakyo sigaana gwe wanzaala wabula si gwe wankuza. bisya bye bisinga tiwalina budde bwange mukazi wattu yabeerawo ku lwange. mu bintu ebyo bambi mukazi wattu yatereka n'ebintu bya muganda we kati agenda ogira bw'ati okoza amaaso okwekkaanya Lucy Opo Dixon. kiraga nti nakyala Lucy alina bwe yatuukira nga ayagala kwewandiisa mu mpaka z'obwannalulungi nindowooza naye kuba mu mutima n'abyesonyiwa. Katonda wange kibiraba kati kapapula
mukazi watu yayagalako wabula n'atuuka n'abyekuba n'agamba waayi Day of school, you overachiever. gwe ku ssomero bakususpendinze ku lunaku olusookera ddala. Homework. What are you doing? Lesi homework ki kyokola? Look at this. Sooka otule kino olengera ekyate. Lucy never said a word. Lucy teyaŋŋambako nti yayagala okuyingira mu mpaka ezo. Lucy didn't feel welcome with people like my mom lording over it with their measuring tape. Nkakasa ekintu ekyasobola ogezaako omulemesa mwe mwali abantu nga mmange bali beefula abaakabi. Nkulaba nolabika oyagala kwewandiisa. I'm gonna sign up for the pageant. Nina kwewandiisa mu mpaka z'obwannalulungi naye nga nkikola ku lwa Aunty Lucy. Right in there on sign up day just to see the look on my mom's face. Nina gendayo nsayininga embalage nti ngenda kuyingira empaka ezo nsooke ndabe maama bw'agenda otunula. Oba afwafwe. Kind of like a protest in heels. Nange njagala nnyo ebintu by'okwekalakaasa obyagala kuno mbyetaaga. Ali lwaki nedda. Bagabe bagenda kwewandiisa mu mpaka z'obwannalulungi bagenda contestinga. Walking these torch devices. Ni maama we ayambalira atambulira atya mu bino ebinanka. Bajja baze kwewandiisa wabula syayizize tiziteekeddwa kwewandiisa mu mpaka zino niye ate ekyewunyisa tewali tteeka ligaana. Tewali tteeka ligaana munene kwewandiisa. Yajja n'atuuka erudda n'ateekayo foomu. Nyina dayirekita kati kino bwe kyamulaba nakyo ne kijja kimirimi kyo kyaka Him too. nange nzize. But no. Why? No, I'm not the Joan of Arc. Nze siri Joan of Arc mbu ndiwo balwanirira nedda. My favorite thing Nze kino nkikola ku lwange. is Kirowoozo kikyamugga okujja kuno nze ebirowoozo byonna ebikyamu binkolera. remember Jjukira for Lucy. tukikola ku lwa Lucy owulidde. Fine. Fine. Just don't crowd me. Jasi gwe kasita tombeerako nyobeera kifuddeeyo. You're missing a parent's signature. Anti kubulako signature ya muzaddewo okusobola okubeera approved okuyingira. Maama agenda okuza amaaso yasinkana muwala we ataddeyo form application form. Thank you. Kirungi mange talimbaali kasitazze. Jangu wano mwana gwe yasooka n'amusululira. Are you trying to get back at me? Simanyi oyagala kunkyokoza mwana gwe. Only reason I'd sign up for the pageant is to get revenge. I'm Rosie Dixon's daughter. Yagamba ssebo nze tebankuliza bweru wa mpaka zino mbu kwagala kukola lukuwolera nedda. Suit on it. Nze ndi Dickson kibasegeza kiri mu family. Maama wobajja oli nange nsobola okubaayo kiri mu musaayi. Mockery. Gwe nosaaga bintu byakunjeregereza. Owulira. The cornerstone of our community. Ekintu kino ssebo kintu ky'amaanyi eri eggwanga eri ekitundu kyaffe. Recite your bylaws by now. I've heard them so many times. Ebintu byonna byonna bylaws nzimanyi. Nkuwulira oba bulijjo obadde ozoogera nzitegeera. Sigenda sayininga foomu eyo. If you don't sign that, Bw'ota sayininga foomu eno you're saying I'm not good enough. obanga agamba siri good enough. You're saying that every girl in Olinga agamba nti buli muwala atudde wano than me ye waakabi okusinga nze. Oleetawo embeera. on here. Olinga agamba sigwana kubeera wano bwawogana nno. Abaleeseemu embeera ya discrimination. Abanene tebakkirizibwa maama. What do you plan for the talent event? Yagamba kati kiki kyotegese kya talent event. Anti It's a surprise. egenda kubeera surprise gwe tofaayo. Bayita mu bintu bingi. Wabawo activities ez'enjawulo. So kati abadde amubuuza ku talent event kikyotegese mu kaseera ako kikyogenda okwolesanga ekitone kubanga amumanyi talina kyalina. Ulina amugamba egenda kubeera surprise gwe tofaayo ssaako busa mukono. Gamba kali. Bino ebintu si byangu bikaluwo n'okusinga kikyolowooza kono ije. Mama n'agenda. Wabula ekibadde kimulese ku mukanga. Kati obuzibu no basayininze kati ayina otwala ya application form. Yajja. N'asooka agibasimba. Ziba tezibusa ne wabaawo omulala ajja. Kati waliwo omuwala wiyadde ku ssomero. Totally fun. Bino bigenda kunyuma atooba. Are you here? Lwaki gwe nyaboze? Ladies, please take. Ombuuza lwaki nzize bagambye siina waaka. Nina waaka lwaki mbasingira mpaka. And thank you so much for. Ayina abaana ba mirundi ng'ebiri ba inspirinze okujja nabo bewandiise kasita yazze. Bayitawo ne batuula erudda. So excited that you're signing up. Mu butuufu ndi musanyufu kubanga maze okusayininga app. Becca Cotter.
Rebecca Carter is our company. oyo gula basebo ye competition yaffe kakali bwe kamugambye I'd like to welcome you kagambye Ellen to our city gwe obadde ki pageant, the first beauty pageant established in the great state of Texas. yabagamba kye mulina ogezaako okutegera bye byafaayo by'empaka zino era nga bagamba nti empaka ezasooka zaali staged wano mu 1933 eyo Someone in this very room. era bagamba nti omuntu omu mu ruumu eno yajja okwangula empaka z'omu kitundu. Very excited, and that could be you. Do you think you're ready? Yes! Good luck, guys. Your host of all the hits reminding our listeners that tickets go on sale. Kakati Our Miss Teen Blue Bonnet pageant, only 5 weeks away. Let's kick it off with the bakwata ekubo ne basembera kalino balina batwala mu booty camp ye teyagendayo kiri yabadde ayagala kola Jessica nga nyina kale yagenda okuza amaaso miri micho kyakayemu ali yagenze mu booty camp ali mu kajjuza babatwala ku road wa gwe mili wanji soko je wadeno mili. What are you doing? Okola ki? Boot camp would be a nice way to get. Anti nagenze mu booty camp kwegamba nsobole okubanga nyina n'emikwano. Mom drives by. Nsaba kimu mangi singa tanshanga. Why? Ate lwaki abatakusanga lwaki? Mom's signature on my pageant. Nasabye mama wange ampe signature n'agana kati nafogize enfojinge. It's gonna be near impossible keeping your mom from finding out about. Yamugamba tekijja kubeera kizibu maama okwegamba kimu kwekera ajja kutegeera. Mange namugamba njagala biyingira n'agaana. Yangamba kya kino bino nno birokole waabwe. Gwogira obutofaali oli kinene. We'll pray for you. Gwe ngenda kusabira gasiya wamma kanzije. Kino kyageze ne kisya maama waakyo akyosigiri kyanaagana ne kijifojinga. Mbwa kigamba kina kubeera mu Nido Club. Kyagambye apaana. Your friends are here Bakyali bono bazze balina meeting. Kino basalawo meeting baziteeke wano basooke badiscussinge ku biki bateekeddwa okwasaganya mu events ze bayitamu nga banalulungi. What you guys doing here? Mwe mukola ki wano eno? To see if you could join our pageant meeting when you. Twagala kulaba oba osobola ogezaako twegatta ku meeting yaffe kubanga twamaze draftinga bye twetaaga. Kwata. You don't need one thing. Mutuufu sigenda byetaaga ebyo. Kakino ye yeekyanga. Lwa nsonga ye kyeyabadde ayagala kutiisatiisa maama we kyekyokka. Nikyebikate bano babituttewo serious. Portion we really have to play to our strength. And some of my strengths are like singing. I'm a. Katulina ogezaako tunuulira ki kye tusobola okukola. Ku saidi yange ndi muyimbi. And if I do all that at the same time, that could be really neat. Really, like no one's ever done that before, right? So. Kakati. As long as we play to our strengths and bring our showmanship. Kasita tugezaako okugyayo amaanyi gaffe. Pageant as anyone else. Ne tugezaako kola tujja kubeera baakabi. Ono abawulira bali serious bali mu kudiscussing. Abayi. Been some kind of misunderstanding. Ekintu kyo kyaka mwakifunye bubi. We're not actually trying to win this. Amazima ga Katonda tetufuba nga bwe tusobola gezaako kuwangula mpaka ezo. I'm not, and Uli agamba nze njagala ko nedda si bwe kiri. Ono yajja naye atuuse. look, it's a protest. Yagamba kugenda kubeera kwekalakasa ffe tuli mu kwekalakasa just. Point. Eki? It's a revolt against the oppressive. Kwegamba kwekalakasa eri abo abaagala okulinnyirira eddembe ly'abakyala nga bayita mu bikolwa kati nga bino. Oh. We're Spartacus. And the pageant. Kiringa bwe kyali mu saidi ya Spartacus, mu Spartacus n'Abaroma. Timwabimanya. Anybody? Timbitegeera. Spartacus yalinya Abaroma n'abasekula n'abagunda. Why? Mporo obadde otya? Every revolution starts small. Yagamba nti buli yeekerasi obutandika mpola. Buli kwekalakasa buli kwegugunga otandika mpola okakalanga ekitwa kigusiza. Okay, Millie, I think what everybody's trying to say. Nze ndowooza buli omu kyagezaako okugamba. We're still technically doing the pageant. Tusobola ogezaako sigala mu movement yaffe ey'okwagala okwekalakasa eri abantu nga bano naye era nga tukyali mu mpaka z'obwanalulungi kye bagezaako okugamba Millie. Agenda okuzza amaaso ng'alengera bbo. Okay. Good meeting. Ndowooza bwe munaamumaliriza meeting mujja kuba munkubirako. Take this thing down. Nze wonna we mwagalira ensonga zino tuzikomye wendi. Okay. Ye muntu wa buvuyo bamuyita kavuyo. Abagambye wonna we mwetaagira ensonga zino tuzirinye ku nkandago nze wendi. Well, I made. Kyamugamba nze ondeetedde ki? You remind me of sunshine. Gwe nabikoze nga mbikoze mu kala ya kyenvu lwa nsonga ozijjukiza omusana munnange. Yajja atwaleyo kasasiro. Can I give you a hand with those? Nkuyambeko n'ebyo. I got it. Gwe tofaayo nja biteekayo obadde ki? Kyewuunya bbu byakikolera. Tekimanyi lwaki.
Ire bise bisinga kiba kyebuza mu mutima kuba musajja mubaragavu mvuka mulungi asomera mu ssomero ly'akabi wali abawala abakabibona lwaki kyo Cool to see, if you're interested. Akawungezi tugenda kuba twekanya mbwengula. Sure. Osobola okuyitirawo ne tubeera ffena bw'oba oyagala. Kyamugamba kale nja kujjayo tulabe. Nja kujjayo tewali tabu. Lori yakwate kuba n'atuula ebbali. Kakino kyajja kikazi kyatubambi. Wabula n'omutima gukikuba. Hey. Why? Hi. Ogamba ki? You want me to come up there? Oyagala nzije waggulu eno. Of course sira gye tugenda okulabira obwengula jangu. Best seat in the house, right here. The best seat in the house eri awo tuula awo. Wabula mutima kyebuza bambi. It's a real pretty night. Kiro kiba kirabika bulungi. Can I ask you something? Mbeko kyenkubuuza. Ko sira tewali tabu. That photo in your locker. Ekifaananyi ky'olina mu lookayo eky'omukyala ali mu looka oyo. You don't know who Dolly Parton is? Dolly Parton tomanyi. Nteekeddwa omumanya. She's like one of the greatest singer-songwriters of all time. Yamugamba nti y'omu ku bakyala abawandiisi b'ennyimba abayimbi abakyasize ndowooza abamu ku abo abasinga mu biseera byonna. Wow. My Aunt Lucy loved her. Aunt Lucy yali amwagala. Probably singing Dolly before I could talk. Yanjigiriza ebya Dolly ndowooza nga siraba na kuyiga kwogera bulungi. Nanjigiriza Dolly Parton yani ng'ogasseko n'ennyimba ze n'okuyimba nga ye. Wicked sense of humor and it's like she's always one step ahead, you know. Baabo. Lori kyava asembera. Kakeno bwe kiba kibadde kibuusabuusa laba kabaka bw'akisimula Kiss Luva okwaya. Yakinywega ne kiwulira nga kitedde n'okutya waawawa. Bukyanga kibawo tekifunanga muntu akinywegera bw'ati. Guno bwe gusoose. Kala bw'ayisa omanyi zino sayizi omubiri gubanga avuga eky'ettaka. Really late. Kiri kikereji ogera omugira bw'ati ng'alimu amagondogondo kati kyatya ne kivaayo kyawulira ensonyi. Akibuuza kiki? Thanks for the meteor. Anti we bale kumpita kulaabwe ngula kulengera mitya naye kyaddukayo buddusi. Kigenda okudeeka maama ali mu kajjuza. Ati waba akajjuza yetafaayo. Kalino kyajja ne kyetunuulira mu ndabirwamu. Kigamba naye. Akikubye kiisi bukyanga kibawo tekifunanga mushambalagavu ng'oyo akikiisinga. Katonda wange. Kirabirira oba akizanyirako obuzanyi ddaba olubuto. Alinga ayambadde omupiira gw'emmotoka mu kiwato. Nedda. Meteor. Mbusimanyi tuli mu kulaba miti ate kati kunkiisinga. Kagino baakwate kuba ne bajja enkeera. Alina Ellen Driver kyaliwe. Bali mu gaali. Why are we even going to this? Nira mutuufu lwaki tugenda maaso n'okola kino. You're the one who got into a bullfight with your mama. Gwe wakedde ku makya n'okayana ne maama gwe wayombaganye ne maama okati. Where you'll make it fun. Ne tofaayo bijja kunyuma. Tujja kukivuga kijja kugwa bijja kunyuma lindako. Okay. Kale. Soko mbuli ekikuteganya biki byolowooza. Okimanyi nti bo yanywegedde. Ekiki? I told you. Nze nagamba akuyagala. It's the confetti. It didn't end well. Yagamba kale siganyi nga bwe wangamba naye tebyakomekeredde bulungi. At first, it was Mu kusooka akakiisi kaabadde so romantic. Kissing him until my lips fell off. Yankisize nga mpulira njagala nkiisinge paka nga talekerawo. And I freaked. Paka lwe yatambuza omukono n'akwata ku kigodo kyange n'entya. Why does this Hawkeye want to kiss me? Ne neebuuza mutima lwaki Gayo naanyirira ayagala okunkiisinga. all right. Hold up. Lindako. You know, I've had the same. Okimanyi nange nafuna feeling y'emu mu kaseera tiimu nga nywegedde. I mean, when Kyentegeeza. my stomach or Yakwata ekubo naye n'atambuza omukono n'agutuusa ku lubuto lwange nange ne neesika n'entya. Oshegeera. So saagala otandike kwekuya mizimu olw'okubanga kimugambye natandise okufuna ebirowoozo ebigamba ddala mu butuufu lwaki Gayo nombalagavu ayagala okunywegera nze lwaki nze tudda gye balina okukola exercise mwe muli kikeerezi basooka bayisa mu exercise
kino kyatuseewo kimiri mikyo kyaka kyo kibeerawo eva kibeera kisanyufu bambi kyo kyava ku nsi oba boogera kyo baboogera kitekira tagali kyo kibeerera kisanyufu. Aya kati baabayita Becca, why don't you come up and demonstrate? Beka twagala osooka ojja demonstrating balina routine dance nona awanise ate naawe oyagala participate nga tebalina kubeera so fully involved mu kino kubanga ekyabaleeta jasikanga mu bukanji nene kibakwatirayo nga balina okubeerangawo kati ate agenza okulaba nga kyali waawanise kiba kitegeeza naye agenda ekintu akitaddemu nnyo amaanyi linga akipromotinga balina routine dance yagibaweereza eno kirabikono yagitaddemu nnyo amaanyi era kadansi kona akayina nemmiri waali wow mutofu kibadde kika kibadde kitufu abayi. All right, now the difference between winning and losing, it's all in those details. Yabagamba nti enjawulo eri masekati g'obuwanguzi ng'ogasseko n'okuwangulwa buli kimu kyonna kiri mu details mu files ze nabawa. Here, okay, and the rest of us, let's try it. Kale ngenda saba abasigadde gwe komawo wano eno tugezeeko ka routine dance. Laba noono wiyaddo gasiya mwerere yoli mu kyankalanyi ne mwana bennyino kyankalanya nabo tebakirimu olagera okuza amaaso nga muwala we si byaliko mumwenye bino ebitu byakunyumirwa kyaliwe wow okimanyi kibadde so cute yasooka ne yeewuunya kyaliwe ate amuswaziza bazze wano kubeera balokyafu kwekyanga ate alaba ono ye abitaddemu nnyo amaanyi aparticipatinga munaye muvu zibadde ensufu just nakatunuddemu gumu nenkayiga bubadde bwangu yagamba nti ensonga ennuma eri nti otandise okgenda mu maaso n'okubanga weezinyazinya olinga perfect nalulungi yes olw'okubanga ensonga yabadde tulese kwagala kukyankalanya naye ate tulina kwononera abasigadde. What are you trying to say? Gosobola okugezaako okuwangula. Gosobola okuwangula. Gosobola okuwangula nga teweenyigidde na mbino. Gwe bagambye nange siwulira nti ndi bbali nga ggwe. I can't believe you think you get to pick and sisobola kikkiriza the revolution. Nti golowooza gwe ateekeddwa okulonda baani abateekeddwa okubeera mu kukyankalanya. Listen to you. Okay. Kale. Go join Coppertone, Callie, and live happily ever. Geno sika ne Kali mubeere mwenna munyumirwe. For your information. Ate nkugambe kino. I never thought of you as nze sikerangako ku makya ne nkulabanga masavu. Mugambe genda ofune saizi yo ffe bamasavu kale tuveeko. Amuga nze sikulowoozangako nga masavu tubadde ffenna okumala ebbanga. Wamma nze nkulowooza oli masavu. Anti kasira bwe kaba kakwogera mazima nze njogedde amazima sikwekekerera. Oli mafavu. Kyajja. Kagenda obusungu bwakyeyongera. Genda okebera ebyokulya waliyo kyukamba nakati nnyanya. Mama byalya. Kali abali wana agera okulya nge waka wali wayogera ne nnyina. Yiye. She gets me, to be honest. Kyava akwate kuba gy'asobola okwekanya alabe. Kagenda kali kabeki. Mama kayinamu okukkiriza. Yakalese ne wakasi bali mu katetenkanya. You know Becca? Hi. Ati munaye Becca binancho omumanyi. Gamba ki? You are so lucky that your mama is so good at. Anti oli wa mukisa munnange. Mama omusufu mu nsonga zino buli kimu kyonna akisobola. Dumpling, will you please hand me the pins over there on the ngenda kusaba osooka ondeetera ebyo ebiri awo bireete. Now you gwe at Harpies with Bo. Anti okola ku Harpies nero lyayitibwa Bo. Yeah. Okay, so Bo Larson is. Omanyi Bo Larson muvubuka mpya ku ssomero lyaffe. Such a cute. Ate musajja musufu abawala abasinga baagala mutomera. Okay. Okay, well. Ndowooza maama kiwedde ekibadde kindeese. I'm gonna ask him to Sadie Hawkins. You are. Ngenda musaba tugende out. Ogenda musaba. Katonda wange. Yajja nazaawo oluggi. Kagenda obusungu buli kaseera bweyongera bweyongezi. Misana gulwala yayombye nekyaliwe. Kyokka yekyaliwe ekali ku gwe gwayina. Yasira wasooka amukubira akasimu. Laba oba asobola okwogeramu naye. I'm at work right now. Anti ndi ku mulimu kati. Okay. Okay. Ndi ku mulimu. Elvis just feels wrong. Yagamba kino ndaba kikyamu. It does.
ekyokubeera nga tuyombagana people for things they can't change. Ate era kikyamu naddala eri abantu abo Something. abagezaako okulinnyirira bannaabwe ne babasindikiriza ku lw'ebintu bye batasobola kukyusa. Lwaki oba otandika okunteekako okunenyezebwa ku lw'ensonga z'ebyobwanalulungi? Yamugambye olw'okubanga twaze ku kyanka tekitegeeza nti ate tulina okwononera abasigadde bambi. Kyamuluma yajja ebbali kereba nekyali wagenda mufiirwa buli kimu kyonna kitandise okubeera ekikalubo gyali. Muntu omwe yali asingira ddala omutegeera yamukuza singaawe ne kulyoka kwegattako Ellen Driver kyaliwe era bwe babadde bombiri kuva buto. Wabula essaawa zino tamuyinaawo. Keera waalwo yajja akubeeko byateekateeka atandise okubijjamu kimu ku kimu biyisaawo ng'abiteeka ebbali. Yagwa ku alubamu ya Dolly Rebecca Parton. Basooka agitunuulira n'asirikirya mukazi wattu bambi. Birowooza yajja kali abaakebera bw'ati genda okuza amaaso muno yasiikanamu kafuraya. Waliwo ekifo ekimu kye kaali koogerako kitibwa hideout era nga buli wa mukaaga kibeera kyanjawulo. Bakusaana okusaba okuleeta munywanyi. Sobola okuleeta munywanyi. Yajja ebbali n'asooka akwata kirako ebbolo kye namba 8 kunyenyaamu n'anyenyanyenyaamu awo. N'abaako byakibuuza bwe kimala omwanukula n'avugirawo eggaali. This feels so exciting and dangerous. Mu butuufu mpulira ndi mukyamufu ate tesemu time ndabira ddala kino kya tabu kye tugenda okukola. Kakano yayita wiyado. N'emirimu ekyo kyaka. I'm gonna be honest, I've never done anything like this before. Ku nsi ya Katonda sikolangayo kintu kyefaananyizanga kino. Nani kati ogenda kikola? Could we go in? Tuyingire oba? Should we count to 3? Tubale paka ku 3. Bwe kiba kyetaagisa tubale paka ku 3 leke tugende. 2 3 2 3 ne bajja. IDs? Musooke mutulaga identification card zammwe. Nagambye no gy'otuleetamu kiraabu kati raba. Lindako. Lucy Dixon. Lucy Dixon ye anti wange. See real well. Lucy Dixon nali mumanyi. Yali muntu mulungi. So kati muyingire tewalita mujjemwe. Bwe mubanga mwine enkwatagane Lucy Dixon. Then tewalita baba yisaawo ne babaleeta munda. Gero tuke bali okuza amaaso okwekanya. Wow. Bale beramba baika. You got a table for you right over here. Ati muje mufune we mutulira muje mugenda funa we mutulira. Yabayita n'abayisha wafune wabateka babatuula. Micho kyakatakikiriza kiri kimiri. Kyona iyo eba bambi kibeera kisanyu kibaneka smile. Okay, now I don't want to see you at the bar. Kale. Siagala baraba kubara mutuulaawo. All right, bikers, cowboys, and cowgirls. Anti babikers ba cowboys ngo gaseko ne ba cowgirls. Ngawe batero kikola budi lwa mukaaga. Nakati bwe kigenda okubeera. Kati wane ebiseera bisinga bayimanye ennyimba za Dolly Parton. Era nga babeera mu character ya Dolly Parton. Dolly Rebecca Parton. A very lovely man, is it? Oyo musajja oyo si musajja. Thought I'd be. Yes, I've made my mistakes. Yajja performing. Listen and understand. Jagawe kaje. My mistakes are no worse
buyimba ba Dolly Parton. Just because I'm older. I'm almost impressed. Mu butuufu si kulimba ntandise okukyamukirira. Ntandise okunyumira mu ngeri emu oba endala. Bali mu karakita ya nakyala ne bwe yayambalanga ku stage bwe babeera bambadde. Wow. Babasimbirawo obugalo kyali massive. Kyali kikokamala. Fudge. I meant fudge. Kigenze ne kiwemula. Out of the wigs. Kimulokole. Upon us this evening, back by popular demand, by some miraculous arrangement. Please put those acrylics together and help us welcome Miss Rio Ray. Miss Rio Ray. Mujebale waliyo ne Dolly Parton omuddugavu. Y'all know what Dolly said. It's a good thing I was born a girl, otherwise I'd be a drag queen. Ndowooza mukimanyi Dolly bw'etera okwogera. Mukyamukisa okuba nga yazaalibwanga muwala. Oba osanga singa si yazaalibwanga mulenzi yandibadde. Yajja. Thank you for missing me. It can get lonely out. Badde aludde okubeera ku stage yajja. This is my favorite song. Anti ke kayimba kensinga okwagala ako. Wow. Kora. Badai. Labo otugulu aswanyudde otugulu. Onagera okuza amaaso nga abanywanyi basanyufu. Laba kino. Nange binkwatiddeyo sigenda kulimba. Binyumidde. Ibanga karaoke ba. Bamusimba obugalo. Wow. That was not what I expected. Mu butuufu ekyo si kye mbadde nsubirako nange bwe ntyo. I am feeling feelings I've never felt before. Bambuuza mulya mutya kono mpulira empulira gye mbadde siwulyangako bukyangambaawo. There's somebody back. Waliwo omuntu backstage eyandiyagadde okusisikana gwe. I'll meet you in the van. Ndowooza nja basisikana mu motoka guno butereevu jja tusisikana mu gaali. N'akwateko bagenda alabe anti olengera. Bamuyisawo ne bamuleeta. Lee. Wuno omwana omulaba. When I saw you out in nze bwe nkulabye mu audience mwana gwe. I was looking at the mu butuufu ndabye nga Lucy abadde atunudde eno gye tuli. her soul. Oh. Wulira amusiba okamala. Believe you knew her. Oh, baby, your Lucy was a beauty. Nali simanyi nti omanyi. Era mbadde simanyi nti omanyi kono yali mukyala mbalagavu. N'omutima omulungi. Omulaba bwamufaananako n'amufaanane nange namulabye edda ne binsobera. Come sit down. I got Muyisawo n'amutuuza ebbali tuula wano twogeremu. same around here without her. So what brought you all? Kati sooka omuli eki ekyakujja gye kyakujjeeho okujja wano I eno. think I came here tonight to somehow try and feel closer to her. Yagamba ekibali kindeese kwagala kuwulira nti ndi close naye. Everything. And now I've got myself into something. Waliwo ekintu kye nakoze okwagala otuukiriza ekirooto kye. Wabula simanyi oba naasobola okukiggusa. I don't know what I'm doing. Era esaazi osimanyi naki kyakola bambi. Yamugamba tewali tabu. I could talk to her. I do too, sugar. I do too. Ebiseera bisinga mbanga njagala kwogera naye nga musiwako nange bwentyo. Wuliriza. I would never have gotten up on that stage. Nze gwolaba sandituuse waggulu ku stage eyo singa si anti Olusi. Where I belonged. Yaŋŋamba nti eyo gye ngwana. Ewa tali kwesikamu wadde oba ki oba ki. Kaakati. That you already know what she would say. Ndowooza olwedde omanyi ki kyayinza okwogera singa abadde wa. Big or go home, but either way, do it in a red pair of shoes. Yamugamba nti
kikole oba si kwegamba singa abadde yandibadde abagamba nti kikole oba si kikwate kubodeka niye kyonna mu ngeri gyogendo kikolamu kikole ng'oyambadde engato za pe emyufu. You know that Dolly saying? Figure out who you are and do it on purpose. Ate nga Dolly Parton bw'atera okwogera nti gezaako okumanya ki ky'oli ate okikole n'omulamwa. John steps forward. Mother, may I? Yes. Baabano kikazi kya bambi yakiwa akadde baayogera n'agezaako kinsipayalinga. We are always here for you, Sugar Plum. Ati gwe ky'oba omanya ffe weetuli ku lwo wona wootwetaagira okuyambako kyonna kye weetaaga weebale raba feesi yakikubaka kiisi oli mbalagavu. I listen to a lot of contemporary Christian music like him. Manyi nze ntera okuwuliriza contemporary music w'abakristaayo kati nga gw'owuliriza music ki oli ate bamubuuza gw'owuliriza music ona awuliriza nnyo music w'abalokole. Olina n'ogukiisa ogunene. What happened? Ki ekituuseewo mu nda eyo? I heard Lucy's voice. Anti awulidde eddoboozi lya Anti we Lucy. Okay, then we've wulidde. You know she has a cassette player? Hey, why don't you guys come over to my house for a sleepover to practice? Kati mbadde nsabwe mba musobola mwandisoose ne muggyeko for sleepover. Ladies. Ne tulaba ekyokola. Reminder, final approval for talent costumes and formal wear will need to be approved by us or me. Baabagamba nti kati akaseera kano kennyini ke tuzeemu tulina okugezaako okwaprovinga will result talenti ng'ogasseko ne kosimu ya gye bateekeddwa okwambala. The surprises for the audience, not for the toyina gezaako kumodifyinga kusuka ku myaka gye kwegamba eby'abamayina. Waliwo okujja wardrobe ng'oyambadde bya ha. Mitchell Chuck. Basooka ne bayita Mitchell Chuck. He is high and mighty. He's high, he's mighty. Ayagala okuyimba, ayagala okunyenya obunanka at the same time. If he answers, let us lift him up. Musimba obugalo. All right, kale. Approved. I would just say keep working on it. Yagamba kati oli approved gwe jasi weetaaga kola kukikolako ekyo. Tulabe engeri gye tuba tukitetenkanya. There, cowboy, do you see me? Laba oyo. Like a cow. Mutuufu ali ayambadde ng'ente. Keeping the tradition alive, bless your heart. Twagala ekintu kibere ku munono, tova ku nnono. Ono baamuyita. Oh God. People power, our power. Patriarchy has got to go. People power, our power. Patriarchy has got to go. Bannange. Museveni masigo. Kiyi mukategedde ako. Is that it? Kyekyoka. No music. Tekuli muziki tekuli ki. Can't approve that because tetusobola kya approvinga bwa technical olwosi luyimba. Kati kanzije mubeerawo. Next up, Becca Cotter. Addako Becca Carter. Nakyalo ono gwalinamu nnyo essuubi. Bannange waawo. Bara nkugenda maaso n'okwolesa omuku omu nga be bajja ku stage ne boolesa. Wow. Uno yajja na kunfuruku. Akoma ne funguruku. Kugambye ekiri wali. Gwe obutofaali nedda. Approved. Approved. Hey, approved. Approved ate tunaagamba ki? Aya. Approved. Approved. Nosonyiwa naye. Ako kakoze ke kampangusisa omulundi ogwasembayo. All right. Kale. Will Dean Dixon. Tugenda kwetaaga Will Dean Dixon. Gwaddayo. Miriam gamba gwaddayo. Koye kali. Yajja. Azinga mufuusa. Okay. Wora gumuliko ogusose. Ate yabadde tayagala genda wala nakyo. I have a regular glass bottle. Nina echupa zino ezaffe eza bulijjo naginywedde n'engimalamu. In this hand. Ate mukono guno nkwatiddemu akanusu ak'ebitaano. See. Ndowooza okiraba. Now I will kati magicale ngenda kukwata akanusu kano ak'ebitaano nkasonseke muno kayingiremu. Ye talenti gy'ayina. Thank you. Mufuusa. Aya. Gendo kasonsekayo nga kagendayo. Kasonsekayo nga kalina gye kadda. Yakavubikayo wapi?
n'akanyiga mama alaba wawula awulira aswala ngeno gira ati akanusu kali eri ku kono ne kagwa ku ttaka nina okuddamu akafune yakanyiga kakano olina engeri gy'olina okakyusyamu katini kakana kayingidde tarang ninga amaze twala saawa namba bamusimba obugalo lwa nsonga bamukwatibwa ennaku bambi maama waliwo kyewandiyagadde okwogera nja practice nga nja kwongeramu mulundi ogunaddako nja kubeera perfect sijja bakooya basooka ne beetulako olowooza tukole ki bamugamba nti tugenda ku approving best sorry on that assurance kwegamba nga tugendedde kukakasibwako nti ojja practice nga lisobere perfect nemetubowa and the one free pass you were not supposed to get from me. Kyewunyisa okuba nga nasobodde okuyisaawo ate nga nabadde seetaaga nakikola. Don't understand why are you... Wabula kyesitegera lwaki weesiba mu bintu bino wandibadde okiva mu buvi. Thanks for the support, Mom. Weebale support gy'ompa maama. Bw'obanga eyo support gy'ompa nga y'engeri gy'osobola okwenkaraginga then weebale kye nnyinza okugamba. Ndibadde alisobera mabega wonje muwalawo. Yajja amukwatibwa ennaku lwa nsonga akimanyi tasobola kuwangula paka si nnyangu mbere mpaka ezo si nnyangu kibula akatwenyumiriza mu abinakyo era abaana b'ejjinja mwebale nnyo omwana ne kasinema nkabaweereza yajja ebbali ever after. I wanna be the girl in the movies. I think so, maybe. Oh, hey. Why? Gamba ki? See you at pageant practice today? Asi nakulaba ku practice olwaliro. Oh, I gotta work. Nosonyiwa nyinza obutajja lwa nsonga nyina ebyokukola. Genda okuza amaaso sebo Kabeki kwogera ne agamba bannange. Kabeki sebo kali kwogera ne bbu. I have to get that. Nasonyiwa kansooka enzireyo nkwasaganya byennyina okwasaganya. I'll be back in a minute. Afunye n'obujja. Ngenda kudda mu dakiika ng'emu. Yajja erudda. Everything okay? Buli kimu kiri okay? I think that's the first time I've ever heard you give a one-word answer. Gwe mundu yokusookerera kuwulya nga wa ansi nambulukufu. All right. Kale. Look. Laba. You've been kind of hard to pin down, so I'm just going to tell you. Yagamba nti obadde muzibogezaako okwasaganya naye. Njagala nkubulire kino nkuyagala. Ninga lwaki? Lwaki? Kyekyebuuza lwaki? What about Becca? Kati ate Becca. Becca? Becca? What about Becca? Ki ekimuliko? That's it. Nze jasi kyali wange tusoma naye kyekyoka. Kyesitegeera. Kyesitegera kiri kimu kyokka bwe sinjagala ombuulire. Pretty simple. No. Kintu kyankono si byangu. You and I, we don't work together. Nze naawe tetusobola kubeera ffe embiri, tetusobola kwagalana mu bintu bya laavu. Lwa nsonga abantu nga mwe mwagala buli obukyala bubeka. God. Yeah? I'm talking about this. Kiki kyoyoka kuno njogera ku saizi yange togiraba. Zi saizi zino ezagaanibwa si ezaalagirwa. Never took you for the type that cares much people think. Nali simanyi nti gwe muntu asobola okera ku makya n'ofayo ku kiki baba bakwogerera. It does. Kiyinza okuba kya butiitiizi ko neera kya butiitiizi. I think you're beautiful. Nze ndowooza oli mukyala mubalagavu. To hell with anyone else who's ever... Va ku biri abalala bonna buli omu kyayogera biveeko towuliriza byesonyi obiviireko ddala. Wulira. Byesonyiwe. Doesn't really matter what I think, does it? Era ndowooza tekirina amakulu ku kiki endowooza si bwe kiri. Okay. Gambe ne bwe ndowooza ki ndowooza tofaayo. Ne bwe nagamba nti bali bavweko nze fokasi yange kwegamba ekyange kyekikulu. Tojja kitwala nga nsonga. Kyasoberwa. Kyo kyennyini kwegamba nti kirina self confidence. Bwe buzibu abasinga bwe tusiikana. Kuluzinga self confidence. Ate bw'obanga olina kyoyagala okukola.
us to meet. Tosooka nga fokasinga ku ky'abantu balala. Weewaayo. Bamukubira essimu bamugamba batusabye tusiikane eno kyokka gwe tetukulaba. Kwata box. Nkwata buli kimu kyonna. Kino obusungu bwalida. Yadamu n'atula ne bankalu weno. Ye yagamba yagakikolera anti we naye bituuse kati. Mama we tamukiririzaamu. Omusajja gwalabanga omusufu mbalagavu amwagala akimanya ayinza obutasobola kubeera naye kyali we yamusuddewo. Kati byamusuubira ne yeebuuza wawe nsobola okuddukira. Muntu omu yekka yali asobola okumutegeera. Ye maama wo muto ayitibwa Lucy. Kyokka taliiwo. Yajja kyali ekisenge kya anti we ingira munda. Mwalimu engeri yaka backroom. Yitawo mpola mpola n'asembera. No yalinga peace koona ye. Bafunanga ebibasumbwa nga bajja wano munda. Tuka nafukamira wansi ku mavivi. Kyava asaba. Ngeri esoboka Mukama bambi amuddiremu. Anti wakasiya ke yabeera naye teyasobola kusiikana nnaku na buzito bw'alina ku mutima essaawa eno. Yamubeererangawo bambi. Ne bwe yabanga alina kyetaaga okwogera neka yamugumyanga yabanga n'ebigambo ebisobola okugezaako omujjulula. Bw'aba nnyikidde obanga omutima gwe gunnyikidde mu nnaku nga guzitooyereddwa. Eba yeebase n'awulira eddoboozi. Gamba bannange. Kere yakwata enkera waalo bino n'abiteeka mu ggaali. Bokisi neganya okujyayo. Kwate kubo n'abipangulula asazeewo babigabe. Bokisi n'agisula ettale n'aggalawo. Genda okuzza amaaso n'alengera akawojjolo. Yatera ng'okambala. Alusi yatera ng'okambala. Katulira mukazi watu bambi. Ngamba naye sooka olindeko. Waliwo ekintu kye naba kandabe. N'asooka akwate ku bajawulugumya akafwanga. I'm not prepared. Nze siri prepared. This is gonna be a total disaster. Igenda kuba ya total disaster. Mugamba gwe jangu. Okay. Abadde abagambye siri mwetegefu. Sinaba kwetegeka sina kundi bamuga gwe jangu. Bakwate kuba ne bakoma weno. Ka hide out. Mukaseera kano. Nabagambye tulikali inspiration video just flashes nga bulijjo. Mbagaliza sekukulu ensufu ngo gaseko no mwaka omujja. Welcome back to the hideaway, girl. Anti mwebale kujja muka hideaway. I'll find something else here. Kati baze basufune engeri gye babateekateeka. I need to find out what it takes to be a real pageant queen. Anti oyagala okumanya kyetaagisa kyo okubeera nalulungi. Down. Leba notagali. People always coming up. Batandika bateekateeka. Oh, yes. Yes. With all you do, your Yes, attitude Diva, just no. seems to be so good. How do you keep it? No. If you're gonna do it, you do it in a red parachute. Bw'oba wakikola then ogenda kikolera mu peya ze nga temyufu. Muno bamukozeeko omuvwiri. Better get to living.
nicho kyaka wabula bino binyuma kakino kyo kinyumirwa bajja ku stage Katonda wange wabula bano ababakutteko bakakensa ba professional ku stage bakakensa ba master ba stage olwo no wiyado waliyo DJ uziwo buliwo kati ogenda kola boti okufuusa osika boti niba abako kasikika ojja kugira akakutudde ne kadansi nga we balina okazina olaba kiryoke nedda tekiryoke naawe kali mulina kola bwe muti akalevu katwale waggulu onyenya boti nokuba akabina nkiwatero mama tajja kyagala sekula wano gasiya kale kati amabeero gasikamu bwoti nosokonyenya kiboti osyegera kageno kadansi kalutini bakakyusyamu baranikyo kamodifyinga babano Auditorium. Then tusikane ku auditorium. What do you say for me? Chicho osobola okungamba. Advised. Secrets flowing down to the ground. As you walk, a feathered collar is lifted by a mystical breeze. Banange. You gotta see it in here first, baby girl. Choino soko kola soka kweraba mutima. Kusoka kweraba mutima. You have to build up self-confidence. Uina soka kwekakasya mutima then ebisigadde bibeera byangu. Today is the big day. Olwayo no lunaku lukulu lw'amaanyi. Nsooka ne yeebuuza lw'amaanyi biki? Genda okuza amaaso okwekkaanya bw'ati. Bonna abali approved babeetaaga. Aya. Nasooka nyenya akanankake. Mama nyawo. Kigenda kugwa kitya. Bajja Grover City Civic Auditorium. By noon, and he said, I'm a designer, Sugar Plum, not a magician. But everybody's been approved. Nagenze ne ngamba oli simanyi olugoye nangamba ndi designer siridi. So, speak clearly, because you never get a second chance. Wano ngenda basawo bababuuza ekibuuzo yogera ng'oli clear. Kubanga abantu togenda funa mukisa gwa kubiri. To sound ignorant and speak from experience. Ate singa oyogera mu simanyi andi ng'okugamba ng'otamwatamwa kijja kulaga nti byeyogera tobitegeera. Bajja kugoberawo. Ayina ekyawe baba balina kye bakubuuza yogera ng'osinza ku experience. Biki by'oyiseemu nga ggwe kibeera kyangu. Aya. Kati wano bagenda kudamba balonde mpaka abanagenda ku mpaka ezisembayo. The preliminary event. Eno preliminary event. Introduce to you your esteemed panel of judges. Iranga agamba nti abanjulira akakiiko k'abalamuzi abagenda okusalawo. Ayitibwa Tabitha. Kuva mu Tabitha Salon. And Mr. Clay Dooley. Oyo ayitibwa Clay Dooley. Where value meets quality. Musajja wa maanyi. And Burgundy Herrera. Burgundy Herrera. Christine herself, who now graces the halls of Century 21. Yabagamba oyo gwe mulaba ssebo yawangulako empaka. So I will hand it over now to our judges. Kati essaawa zino. Randomly selecting names and questions for our contestants. Essaawa zino bagenda kuba baselectinga amannya ng'ogasseko n'ebibuuzo ebinaaba bibaweebwa. Miss Willow Dean Dixon. Baatandikira ne Willow Dean Dixon. Yajja. Our question for you today is, how would you define loyalty? Basooka ne bambuuza nti osobola kudefininga otya loyalty. Loyalty. Loyalty means never giving up on someone. Loyalty kitegeeza nti munayi tomala gapuwa ku muntu. It's a noun. Ebeera noun. Fueled by shared experiences which are
memorable, meaningful, and irreplaceable. Gamba nti mulimu ebintu byayiseemu Loyalty isn't blind. bijjukirwa ate nga bikulu. It shouldn't be taken for granted. Loyalty means telling someone when they're wrong, when no one else will. Era nga abagamba nti loyalty oba kyetwandiyise obwesimbu Apologizing when you're wrong kyekintu okera ku makya ng'ogamba omuntu over time. n'omugamba kyoteekeddwa omugamba nga kirambulu kufuta omwekwekeredde ne bwe kiba kitegeeza munyiiza olina okubeerawo ku lwaseyaawo tolina musuulirira era abagambye obwesimbu si blind love osegeera. Thank you, Miss Dixon. Anti webale mukya Dixon manye empaka zino baselecting ebintu bingi si bulungi bwokka ebiseera ebisinga babayisa mu events nyingi nnyo ez'enjawulo basobola selectinga ne bagamba nti kati ekyo kiri magida babayisawo ne babaleeta erudda. Yajja ebbali maama wesewe yamuteerewo ebakasa Dublin. Doesn't mean anything unless eryo linnya bunya terina kiritegeeza naawe hurts you, it hurts me. era kyonna kye baba bakoze nga kikulumya nange kinnumya mugamba nsonyiwa We're built for the revolution. sonyiwa okugamba nti gwe tewazimbibwa kubeera mbyakwekalakasya nakwekyanga kati mbitunga bino gwani agambye mbu sisobola jangu abateeka mu kampu eyo mbadde nkumisinga nange bwe ntyo. I really do want to stop judging. N'onsonyiwa ekituufu kiri nti njagala kulekerawo kubanga njajinga. I know everyone has their own story. Manyi buli omu yenna alina olugero lwe kati ne kali You guys want to be friends. bwe mba mwagala okubeera baseyangu oyagala kubeera seyaawe ko nedda teri muntu gwe nsobola kubeera seyaawe okugjako gwe best friend wange weka. Still doing that sketchy water bottle trick, are you? Hey. Kansuye tokyagenda maaso nakuyiya kali akananka okuyingira mwaka akanusu mu ccupa manyako kamuswaja Lucian, baby. ngamba sebo kati ndeeta waaka anti wali tabo ojja kundaga bakwatekuba ne basembera nabagamba International Premier League Uganda Limited alongside CK Paints Jomai Property Consultants ne Shafik for Service Center. Ate nabagamba Shafik for Service Center inaku zinakola delivery bw'oba olina kyeweetaaga emergency osobola okuba ku simu ze wammanga. Hey, bye. Weeraba yayitawo agenda okujja mu kisenge ebbali okuzza amaaso okwekaanya kyamwewunyisa nga maama ekisenge alina engeri gye yakitonyeetonye n'engeri gye yakikwasaganyiza. Well, you're right. I never really got to know all of who she was. Yagwa ku bbaluwa eno eraga mbu sissa we yali agenda kwewandiisa mu mpaka n'agamba kyewunyisa mwana. The most confident. Ekituufu kiri nti nali simumanyi. Scared me. I just can't imagine her to want to do something and not do it. Oh. Baabo. The dress. Bw'atuuka n'akitegeera kyamwewunyisa. We didn't have any money to get me a new dress. Agamba ajjukira akaseera we baali bagenda ng'agenda mu mpaka tebalina ssente gula kiteteeyi kipya. At the thrift store. And wabula just insisted. Yalemerako. Staying up all night to work on it. Even though I told her, I said it's fine. Ekyo kyonna n'asigala ng'alemera ku kiteteeyi ayagala bakiteeketeeke bakigamba. Niwakwenda muga kiri fine naye. I said that. And the next morning, enkya ku makya she handed it back to me. Ng'ekiteteeyi akinzirizza. In life, the difference between winning and losing. N'angamba nti mu bulamu All the details. enjawulo eri mu masekkati g'obuwanguzi n'okuwangulwa kibeera mu details. Ye yakyogera ate onaakikozesa nnyo mu speech ze. Ye yakiŋŋamba. Told me that before. Kale ekyo obadde tokiŋŋamba nga teyakigamba.
Wow. Where are they? Yasooka n'ambuuza biri luddawa. They Ebiki by'obuuza? are about the boxes. Boxes ziri luddawa mwe twabadde tutadde ebintu bya. Well, donated them. Yagamba nabidonatinze. Box yazidonatinga. Katonda wange. Oh, I think I gave too much of her away. Nkirabika bambi twagabye bingi ebikwatagana ku ye. Oza tunamujjukirira ku ki? Ebisinga bwe tuba tubigabye. Yakwate kubona atambula asobola okweyongerayo. Wabula ebigambo bikyayogedde olwaliro nga bakibuuza ekibuuzo kikwagala kuwa essimbu. Bye birina engeri gye byamutegudde. Kakati. Okay, girls, open a number. Banaye. Let's go. Mwanguwe. Una abali wanagere kuli awali wamuyita Mili. Amethyst Mitchell. Mili Amethyst Mitchell. Kiki ekigenda maaso? Kono simanyi buzibu kyate. Oh, what? She doesn't know. Remember? Mama we takimanyi nti ono yajja mu mpaka za bwana Lulungi. You lied straight. Wanimba. Mwana gwe wanimba. I'm sorry. Bino bye bayita Nido Club. Wangamba. But what? Kiki? Wrong for saying no when Anti munayi wali mukyamu we nakusaba n'ongamba nedda. you were just trying to protect me. Nkimanyi wali ogeza kumprotectinga naye. Support me. Kusaidi yange kinali netagobere ng'onsupportinga. Tugende tuyombere mu motoka mwana gwe sitaani akuli bubi. Chuck. Nindako mukyala Chuck. Millie has to compete. Millie ayina competinga mu mpaka zino. For this, and she really does. Kuba mukazi wattu ataddemu amaanyi mangi. Fragile. Sigamba nti ali fragile. Even expect. N'okusinga kikyolowooza bambi mugumu. Dreaming of doing the pageant since she was 8. Kino ekintu yakirotako kuva nga alina emyaka 8. Ayinza okuba teyagamba. Kituufu. There's nothing in the rules that says big girls need not. Tewaliwo tteeka ligamba nti abanene tetusobola kwewandiisa. Tewaliwo tteeka. Tewali tteeka likigaana. I have one thing to say to you. Waliwo ekintu kimu kye ngenda okugamba mwana wange. Mama. Mulokole. How much wood? Olowooza how much wood? Could a Mitchell Chuck? Could a Mitchell Chuck? If a Mitchell Chuck could chuck wood. If a Mitchell Chuck could chuck wood. But as a Mitchell Chuck could chuck. Banange, awutubireke. Kwase kuona musimba akafuito bano basooka ne beebuuza atala ku kakika family drama. Yes. Kati omukiriza? It's a yes. Of course omukiriza ate munaye muganirewa. Atuse ku finali. Question. Ekibuuzo. Ani yakoze omuviri ogunyirira bwe guti bannange wamugyewa? Ekyo kyama kyange sijja kubulira. Otoli yamwejjudde. Wabula tuli ku mpaka. Kwega tuli kuzisembayo finali. It is my honor to welcome you to Clover City's 80th Bana yembaniriza. Bonnet Pageant. Esaawa zino ne batandika. Testants. Nabagambye kano kaweereza abaana b'ejjinja. For making us proud. Ate singa bannayuganda kyokka wabula nga Africa. Gambye ekiri wano. Karutini sebo baka perfect nze kali so perfect. Mulimu abataddemu ebyawe. Katonda wange. Legera. Wow. Baina kadasi ke bongera mbali. Samula. Iye. Ensamula gye basamula yaabwe ate eyo enyuma nnyo. Baabo bugalo. Mwebale Kalekezi yajja. Alina okwogera yajja. Let's give it up to Miss Rosie Dixon. Njaga tusooke tututu obugalo tubuwe nakya Rosie Dixon okubanga yateeseteese abaana bano. She is grand, Rosie, and so are you.
and a good kisser. Just kidding. Mukazi musufu ate gudukisha. There she is. Uyo. Okay, girls, last style in fitness. Let's take our places. Kale last style fitness banayo mwanguwe. Ladies. Everyone gets a Chevy here tonight. Just kidding. Kale. Elethani fitness. And now, on to our next activity gye bagenda osookamu. Fitness. Please welcome Miss Becca Carter. Becca gwe basooka. N'akwata ekubo n'ajja. Ono yalaba ttagali yennyini gwe nno tuwedde. Why? 71 Dolly. Njagala omuli mu 1997 mugumu Dolly Parton alina akayimba ke yayimba aka. It's all wrong, but it's all right. It's all wrong, but it's all right. Kakali bamuyita yaddako. Yakwata ekubo n'ajja. Yajja ku stage. Nina kyana naye n'ajjako driver. N'amugoberera ku stage n'alina kubeerako yekka naye. Kyali we yajja. I'm not quite sure what's going on here. Bana tetuna bategera kye kigenda maaso. Kakali no bambadde. Kuno kuliko everybody is a. Uli ayambadde everybody n'ayambala is a. Sentence ne bakyuka emabega. Swimsuit body. Atolooza ambadde nkalabye. Walai. I've never seen anything like this before. Bana nga bwe nabagambye kire kino mbadde sikirabangako naye. Katwa basuka ne basuka babawo obugalo. Naye nga tekiriyo tekikirizibwa jasi bo bagadde teeka mu kyawe. Naye abantu si bo bakinyumirirwayo. Aren't those girls amazing? Basufu banayo kusya ku kye bakoze. Now, Miss Hannah Perez. Just so we're clear, Kati no bayise ono komando. not for them. Kino nkikola ku lwange si kikola ku lwa muntu yenna. Yakwate kubona ayingirawo. Omubiri ayina naye ye bibe bya kikomando. Yajja n'ayimirirawo nga soja. Kiriya n'amala n'avaawo. Micho Chaka. Kakino Micho Chaka yajja n'asooka pozinga. Mama alaba bambi. Tasobola kikeja ati mwala we waali. Ne kikyuka. Soka kibalagako. Tekyakoma okwo ne kitsaako buwani. Waawe. Ate nonkulabako. N'akagulu ne kisamula. Kide fujjo. Okimanyi nti oyo mwala wange. Okakasa mwala wo. Olino ye yamutendeko wayi. Okimanyi nti mwala wono. Laira. Mwala wono. Welcome the talents of Miss Callie Reyes and her special. Kati essaawa zino bagenda mu talent. Sweet, sweet, Bagenda kwolesa bitone. bless her heart. You're Beki yasookawo ne ka puppet. you're a doll. Musimba obugalo. Contestant will be Miss Willadine Dixon. Here. Era nga bagamba nti contestant yaddako gwe sooka wekanya olaba ono na modify nze bagenda kutya. Nakyala ye yajja. Willadine Dixon. Kwe kujja ku stage ebbali. Mama asaba kimu ayagala kulaba kikyagenda kukola kuba akimanyi munayo bikaluba. Zenga mufuusa nateera. Wabula taddeko akayimba ka Dolly Parton. You walked right in the door, just like Sooka akanyuga Shepeo. and wrapped my heart round your little finger. You N'afuusa omuggo. touch what I'm about to make it work without you. You look into my eyes and lie those three lies, and pretty soon I'm wondering how I came to doubt you. All you gotta do is smile and say Performance mbi bwona ne batadde ku bunkenke. Performance yakyo bwona batadde ku bunkenke. Bwe kifuusa obugoye ne kibukyusa langi. Muziki ne gutabuka wayi. Gwe sirika nagambye wena modify nze bajja kutya eno upgrade. Ayina akago kali awo. Kasi bino yabikoze atya bannange kono nkugambe ki? Wa. Nze mbyagadde.
sabula kitu kyakola sebo bamusimba obugalo kyali kisufu okuzama mama yawulya nga yagalagwa wow takikiriza bambi balina okumuwa makisi gye bwatyo na yakwate kuba gyasobola okweyongerayo mbutuufu soba akikiriza ti muwala wange Thank you, Miss Willadine Dixon, for jasi saizi yokka nayo bisigadde ndaba nookaba ki nkabamu byakiyaye. talent contestant will be Miss Millicent. Kagendo nga bagamba contestant agenda okuddako Millie nicho chaka tuli ku activity yakolesa kitone kyobo oyinamu yajja ruda ku stage mukazi wattu bashaka amataala Luimba lwa chachi lwekikuye wabula bakizwa nti kiine eddoboozi jaswa kubanga kyali kibikola at the same time nga kinyenya kali kali akananka at the same time nga kiyimba kali balina focus nga kuyimba kuka mama wako kwetaaga gwe kati ate kikiriko eva kibeera happy kyo Kiaja. Wow. He is high and he's mighty. Mbwacha kikuta. Kikuba ne kikuta. Bakisimbirawo obugabo ne basituka no situka. Mama uli ayagala kaba mukazi wattu bambi. Kwe kujja kibebaje. Kiwa mbebajija. Kakambongere mwebali banange. Kyawulire shanyu. Kwe kujja bali bambi. Okikubye. Toyinza kikiriza okikubye. Bintu emusebo tibyetaga size. Come in. Yingira. Abali wano. Tumiza muwalawe. Wow. Wow. That was truly a surprise. Mbutufu byokoze bibadde truly inspiring. Thanks. Bale kusiima. I'm so proud. Lucy would have been so proud. Yagamba gwe kyobomanya nti nkwenyumirizaamu era singa Lucy abaddewo yandibadde akwenyumirizaamu. My talent wardrobe was not approved, nor was my Anti ekizibu ekiro costume yange tebaagi approvinze. was a formalized batch. Ate ne talent yennyini kwe gambe baddemu embeera y'ekikulukulu kati basobodde gya approvinga. Changes made beyond minor modifications after approvals will result in immediate disqualification. Oh no. Preparation. It's key. Preparation ebiseera bisinga ebeera ki. Not to compete, just to fit in. Kageno we bagamba nti ekintu kyokoze just gendo kipracticing or perfecting toyina ku modifying kuza bilala kati atono yakomyewo. For my daughter. Ngebye bisinga bikyusizaamu. Dumpling. Oh, shoot. And you hate it when I call you that. I will Muyise Dumpling namugamba nkimanyi tokyagala nga nkuyise Dumpling. promise. Kusuubiza ekyo sijja kuddamu. It's just a word. Yes, munayo ekigambo. I am dumpling. Well, I am with. Era ndi Dumpling ndi Wildoni byonna Wildini. I'm disqualified. Yes, aliko disqualified. Sorry to barge in. Munaye munasonyiwa okubayingiramu naye. Bathroom with food poisoning. Okimanyi ttiimu ateekeddwa ogenda maaso n'okumperekera ali mu kinaabiro yafunye food poisoning. He's sitting near the front with the drag queen. Kati gwe kyoba okola kikimu kyokka ogenda genda. I'm out too. I'm not doing this without you. Nze sigenda genda gwe nga toli mu busimanyi ali disqualified. Soko lindeko. Mulindeko muwulirize. Okay. Nowhere in Tiwaliwo mateeka. say that a
bwe bagamba Qualified contestant. nti abeera disqualified container abeera disqualified tasobola kwescotinga Right? abeeramu okitegera I'll go tell Tim he'll be. then kangende ngambe team kati ekiddako balina okgenda ku stage abasigaddemu naye olina okgenda ne escort kati abadde alina okgenda ne boyfriend we tiimu agenze ali mu kinabira ali mukoza balansi kati agambye kubanga oli abadde agamba ye tagenda genda ngono taliimu kyaliwe namugamba tewali tabo genda tiwaliwo teeka ligamba nti abeera disqualified tasobola ate kwescotinga agenda kugenda eri katuuti As far as it goes. No. kiteeteyi no lowooza kigendayo Oh gosh. kiteeteyi no kiganyi No. Oh no. nedda Oh no. aya No. I have to wear this dress. yagamba kino ekiteeteyi sebo nteekeddwa kyambala yesu kristo katonda wange I did not bring it back up. kyokka kyaje na kiteeteyi kya backup nja kumalako ntya Idea. I'm just gonna be 5 minutes, but you. kanfune engeri gye nsobola okuyamba mubeeraawo nja singenda kudda mu dakiika wano yeekyanga yeebuuza kati bino byesaagala bannange gina okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati nga mulabe waliwo kyabadde amuteeketeekede ng'ekirabo kujjayo asomeko love big Lucy taught me that and I do love you bula n'ebisigadde aya genda okebera ekirabo kyabadde ateeseteese okumuwa mwalimu akawojero ka anti we kawojero ka anti Lucy ke yatiranga okwambala ono yakala badawulira nga akwatiddwa deda kuyagamba bannange maziga gamuyitamu ne gamusuka yasalwasoke yekulinga n'okwekulinga ziba teziri busa n'awulira akonkona bamugambye ngenda funa anaakuyamba kiteeteeyi alina okyambala is a tradition bangambye nti oyinza okuba weetaaga obuyambi so kati mbadde nzije Who knew beauty pageants could be a team sport? I did. Ladies and gentlemen, the moment y'all been waiting for. It's my pleasure to introduce your hostess, a lady whose elegance rivals her beauty, the 10-time winner of the Best Texas Pageant of the Year award, and breaking with tradition on a night full of surprises. Please welcome our yabagamba ke kasi asooka abanjulira ennakyala bitibwa bye byonna n'abyogera n'abimalayo Dixon. bamwanjula yajja olugoye lwali alina okwambala ate tulugize bamuwa luno yajja owaye sikategedde anti keeko ddala mutuufu golese anyambaza bino anti oli bulungi ate kati gwogaana kimaama okay waliwo abafuuye akawa kyogaba bwe nti bwe mbanga nnyirira nga nyambadde ekiseteeyo ekyo kontwatwala eri To introduce our formal wear presentation. njagala nsooka embanjuli ye formal wear presentation. Carter, escorted this evening by Mr. Bobby Nelson. Bobby Nelson yawerekedde Becca. Please sing Hey God Knows into this. And why do you say we finish first? Hell to the yes. Kwata one. Please welcome Miss Ellen Driver, escorted Ellen Driver by Miss Willadine Dixon. Amuwerekedde Willadine Dixon. Yajja. Gambye obugalo ne bufuuka obugalo wali eri. Owaayi mbutuufu omwana. Kimanyi nti wanyiridde n'odda ne mukati kono butereevu.
manye ebintu by'empaka zino obulungi tebubeera kungulu kwokka wabula n'omuntu kennyini baba baagala bagyeyo obulungi bwe. Boy, what a night, huh? Please welcome Miss Callie Reyes, escorted this evening by Tristan Abbott. Basooka ne ba Callie Reyes. Not only their grace, their talent, their intelligence. Tetubala magezi ge balina, mukisa gwe balina, ebitone bye balina, wabula tubala n'obuvumu. It is time to announce the judges' results. Era ke kasita tugezeeko okulangirira results z'omulamuzi. Over City, Miss Teen Bluebonnet, second runner-up. Akutte ekyokubiri. Miss Callie Reyes. Callie Reyes yakutte ekyokubiri. Kali yayita sowa kikiriza atoba. Yajja. Soka bamusimba obugalo. Wow. Akutte ekyokubiri. Then ani akutte ekisooka. Waba wakutte ekisooka n'omuwanguzi. First runner-up. Akutte ekisooka. Abira omu ku baffe munnange. Ono yeewuunya. Ms. Millicent. Mukyala Millicent Micho Chaka. Yakutte ekyokubiri. Ekisooka. Yakutte ekisooka. Wabeera waakwata ekyokubiri okusiiza kutegeka yaabwe. Akwata ekyokubiri n'akwata ekisooka n'omuwanguzi. Kati ono akutte ekisooka. Bannange mama takikkiriza nti kikazi kya Lubambi kyajja. Wabula nga tekikikkiriza. Bakwateko ne bakisimba ebimuli. Wow. Ebiseera ebisinga ebintu ebisinga tubisobola naye just tuba tulacking self confidence. All I could think about was Lucy. Yagamba essaawa zino okusinza ku kyali alengera yali alowooza ku kimu kyokka Lucy. And all of us girls figuring out who we were. And like Dolly, doing it on purpose. Yasobola okugezaako kubanga amuleetera okumanya. Era singa abaddewo n'abalaba nga bagenda maaso n'okwezuula okumanya ki kye bali ate ne bakikola n'omugaso oba n'ensonga. Osobola okituukiriza. Ono yamugamba olaba abasinga bonna kati ono naye ayise olwakubanga gwe. Wow. It is my honor. Kageno yakimanya waliwo ekintu kyateekeddwa okukola kyava akwateko ne yeetololamu ate sekende. Miss Teen Bluebonnet. Era nga bagamba nti awangudde. Kata beka katera yawangula. Yajje bali n'asooka afuna essimu ye. Kati kangene nnumbe nga soja. Nogenda gakirina okugwa kama mbaya nimbaya. Yayitamu. Ayina ssebo gy'alumbye atutte 442. Ngenda sambya ya Alex Ferguson. Nyina okuwangula kama mbaya nimbaya. Ye kasaka kasati media ataddewo scores. Kye kinaagaana. Yajja. N'atuuka ku Happy's. Kiri najja kusiika nabbo. Bw'aba atwala kasasi agenda okuzza abaso ng'alengera Nakyala. Lady in red. Wangi. Sokoleke maama ate. Kano nga sikategedde kuno jakamanya. I consulted the Magic 8 Ball. Yeah? Nasoose consulting a Magic 8 Ball. It said... Negamba etya? Outlook good. Nentuma. Musindikiriza paka wano. Hey. Jana musimula kakeshi ruvo kwaya. Wow. Had you win? Wangudde? No. Neda si wangudde. I got disqualified. Bandi disqualifying nze. That's my girl. Era munaye gwe wange. Oba ku disqualify zo bate bakule gwe wange. Kyamusimula kisi mu kaseera ako. Nabagambye tubadde kali inspirational video just shows nga bulijjo. Mbagaliza omwaka omujja gubere musufu gye muli. Era mbagaliza sekukulu etambule bulungi gye muli. Tusikane mu 2019. Ate nga nakyo kigenda kubeera kikabuka. Waliwo ekiteekebwateekebwawo okuva eri video News Productions.
basically nga kiri mupiira. Tugenda kukwatanga ne Ivan Kalanzi mpozi ng'ogasseko n'abamu abali mu sports. Nja kuba nti bategeeza mu bbanga eritali lya wala. Kigenda kuba kikwatagana ku division zitaano eza Kampala 2019. Mu kabaala kaabwe lengera buli kimu ssebo gye kyalina okugwera. Serebuleze gye baazitwala. Laba nno mulokole alina gali ga jigijigi. Maama yajja wano ssebo ssanyu jereere libeera ssanyu jereere. Wow, buterevu ne Kabaka n'asembero Kagala nga bwe nabagamba isola ba your boy VJ Junior the incredible as usual. Eva challenge but never equal. Nalaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde tusikane mu 2019. Mukama bankumire mweraba. Load a box of raisinets, velvet cushioned seats and soft armrests, best seat in my favorite movie house. Start my dreaming as the lights go out. Up on the silver screen I picture me living out my passions, hopes and fantasies. I wanna be the girl in the movies, the one with the glint in her eyes, the girl that seldom loses, beautiful with grace and style, acting out her story, standing in her glory, happy ever after. I wanna be the girl in the movie. It's time I show the world just what I'm about. I'm stepping up and I'm stepping out. I'm feeling bold and I'm feeling proud. I wanna be that girl. I wanna be the girl in the movies. Gonna stand up and I'm gonna matter, 'cause I've had enough of my dreams being shattered, and I've had enough of my tears being splattered. I've already been that girl. Oh, I wanna shine, I wanna shine. It's my time and I wanna shine. I wanna be happy, I wanna be free, just like the girl in the movie. All I'm trying to do is just give you some good advice, and you give it so freely, but hey, this is my life. You don't have to be cruel, you don't have to be so cold. I guess we're both hell-bent on keeping our own control. So I push you